Omwagalwa mpuliriza, Mukama waffe yeebazibwe, Mukama yeebale kukuuma, yeebale okukozesa byonna. Tugenda mu maaso n'olunaku lwaffe olw'omwenda Day 9 nga tusabira ab'omu maka gaffe. Ka tusabe. Mukama tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde, weebale olw'obukuumi bw'Ayi Mukama. Tujja gy'oli era tusaba otuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu kitabo kya Matayo essuula 22 olunyiriri olwa 39 nga lugamba nti, "And the second is like it, love your neighbor as yourself." Ekyawandiikibwa kino kitulaga nti Mukama Katonda atukubiriza okwagala baliraanwa baffe. Ffenna tuliko gye tubeera era nga ne gye tubeera eyo waliyo bantu bannaffe oba baliraanwa baffe. Era wano eno mu Buganda tukimanyi nti omuntu alina enkolagana ennungi ne muliraanwa we, omuntu oyo asanyuka, omuntu oyo batabagana, bagabana, bayambagana. Naye ng'ekyo principle ya Bwakatonda, si ya buntu. Nedda, Katonda yennyini ye yasiga ensigo efaanaganako bw'etyo kubanga amanyi nga buli muntu yeetaaga munne. Wali olabyekokko omwana omuto bw'awulira obulungi okubeera ng'asituliddwa oba n'ateekebwa mu kintu ne bamuwuuba, ne bamuwuuba n'alaba okwagala? Wali okirabyeko? Ekintu ekyo kisanyusa. Era mu ngeri y'emu naffe abaana b'abantu ffenna olw'okuba Katonda waffe kwagala era waakwagala, naffe yatusigamu ensigo eyo era nga buli ssaawa buli muntu yenna awulira essanyu okubeera ng'ayagalibwa. Tewali atayagala kwagalibwa. Olaba n'ababbi nabo bawulira nga baagala bafune omuntu abaagala. So okwagala kya Bwakatonda. Okwagala mikwano gyaffe kitegeeza nti omuntu tasobola kwagala muliraanwa we nga ye teyeeyagadde. Kaakati nno kiyinza okutegeeza okweyagala ggwe ng'omuntu, oba okwesiima, oba okusiima ekyo ky'oli, okusiima by'okola. Waliwo abantu bangi nnyo nga beenyooma. Buli kaseera abeera agamba nedda sikikoze bulungi naye ndowooza kibadde kibulamu. Naye wano Kristo atukubiriza nti bwe tuba nga tweyagala tulina okwesiima. Kati nno olwo kye kinaatuwa n'embavu okubeera nga twagala abalala oba nga tubasiima. So eyo nno ye golden rule, okubeera nga twagala bannaffe. Waliwo omuwandiisi era omwogezi kayingo bamuyita Gary Chapman. Omwami ono ayina engeri 5 z'ayawulamu oba z'atuuma okwagala, engeri oba ze tuyita ennimi ez'okwagala, love languages. Era nga ennimi ezo ez'okwagala ze zino wammanga. Esooka, words of affirmation, nti ebigambo eby'okusiima. Ekyokubiri, quality time, okubeera nga abo be twagala oba ffe nga tweyagala tulina okwefunira akadde akalungi. Ekisooka n'owummulamu. Ekyokubiri, n'okola ebyo ebikusanyusa oba ebikubeeza omulamu. Then ekyokusatu, physical touch, okukwatibwako. Waliwo abantu bangi nga ye omuntu bw'amukwatako n'amuwaako kapaati ku kibegabega n'amugamba munnange weebale, olwo awulira nti gundi oyo anjagala. Number 4 is acts of service, ebikolwa ebyekisa, ebikolwa eby'obuweereza, ebikolwa eby'okuyamba. Abantu bangi babeera awo nga basobeddwa naye engeri emu gye bategeera nti gundi ono anjagala kwe kufuna okuyambibwa abantu abo. Number 5 is receiving gifts, oba okufuna ebirabo. Era abantu abamu ye kwategerera nti gundi ono anjagala ng'amuwadde ekirabo.
Kaakati ennimi ezo ez'okwagala oba love languages zisinziira ku nkolagana. Omwami ne mukyala we basobola okuba n'olulimi lwe bategeera olutegeeza nti omwami wange ankoledde kino kubanga anjagala. So ate abaana n'abazadde nabo basobola okubaako n'olulimi nabo lwe bategeera, omwana n'ategeera nti maama wange anjagala, abazadde bange banjagala. Abaana bangi basanyuka bwe batubagulirako ku bugoye, bwe tubagulirako ebintu eby'okkozesa awaka ne basanyuka, ne bamanya nti n'abazadde bakola ki? Bafaayo. Wali ofuddeyo okumanya olulimi olw'okwagala mukwano gwo oyo gw'oli naye lw'ategeera? Omwami omanyi ki omukyala wo ky'ategeera nti oba kw'ategeerera nti ddala omwami wange anjagala? Ate ggwe omukyala naawe omanyi olulimi omwami wo lw'ategeera nti ddala ekyo mukazi wange bw'akikola abeera anjagala? Kya nsonga nnyo. Kino kijja kutuyamba mu nkolagana zaffe, abafumbo, abazadde, baliraanwa baffe n'abantu bonna be tusisinkana. Singa tunaamanya lulimi ki lwe bategeera nti ono bw'akola kino mba ntegeera nga njagala, kijja kutuyamba okubeera nga tuzimba relationships oba enkolagana ennungi ezisanyusa era ezeeyagaza. Mukama waffe Yesu Kristo yafunza amateeka 10 ge tusanga mu kitabo kya Kuva essuula 2 olunyiriri olusooka ppaka ogw'olw'ekkumi yagafunza amateeka ge 10 mu mateeka 2. Etteeka erisooka ly'etteeka ery'okwagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna. Etteeka eryo nga tulaba nga lyogera oba lifunza amateeka 4 agasooka, era ng'etteeka eryo lye twayigako ku day 1. Kaakati etteeka ekkulu eryokubiri era lye twayigako, etteeka oba lye tuyizeeko leero, libadde lyogera ku kubeera nga oyagala muntu munno. Kaakati etteeka eryo tulaba nga lyafunzibwa mu mateeka 6 agatuweebwa Mukama Katonda. Kale nga twogera ku kwagala bannaffe, okwagala bannaffe kirungi, naye ate kya nsonga nnyo okuyiga oba okumanya olulimi lwe bategeera. Ki omuntu ky'okola n'ategeera nti wamma ddala gundi oyo anjagala? So ku mateeka ago 2 olwaleero twagala okwongerako etteeka eddala nti try to find out the love language of your spouse, find out the love language of your children, find out the love language of your neighbors. Katufeeyo okumanya ennimi z'okwagala bannaffe ze bategeera oba ezibasanyusa. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula 2 olunyiriri ekyawandiikibwa kye kigamba nti anyone who loves their brother and sister lives in the light and there is nothing in them to make them stumble. Nti okwagalana ne bannaffe, okwagalana ng'abooluganda, tubeera mu kitangaala. Kubeera mu kitangaala kitegeeza kubeera n'emirembe, kusanyuka nga tewaliiwo nkaayana. Era bwe tubeera n'okwagala kituwonya okwonoona. Okwagala kutangira omuntu okwonoona. Omuntu gw'oyagala osobola okumubba, omuntu gw'oyagala osobola okumala gamuvuma, omuntu gw'oyagala osobola okumutwalako mukazi we oba omwami we? Nedda. So okwagala kutuwonya ekibi. Mukama Katonda waffe nsaba atuyambe nti atujjanjabe mu nkolagana zaffe, mu maka gaffe. Oboolyawo amaka gaffe gabadde gaweebuuse, nga gaweddemu okwagala, abaami nga tebakyesiga bakyala baabwe, n'abakyala nga tebakyesiga baami baabwe olw'ebintu ebitali bimu, oboolyawo obutali bwesigwa, obwenzi, obukodo, okwogera obubi, obukambwe obusukkiridde nga bumazeewo okwagala. Olwaleero katusabe Mukama Katonda atuyambe enkolagana zaffe ezo azizze buggya. Mukama Katonda atuyambe nnyo
nti nga tutabagana ne baliraanwa baffe nga tukolagana wamu nabo leka tubeere nga ddala enkolagana zaffe zooleka okwagala kwa Katonda. Era ne bwe tugenda ku makanisa gye tusinziriza katusigale nga twolesa okwagala. Kale nno bwe tunaayoleka okwagala, okwagala okwo kujja kusaasaanira abantu bonna ate bategeere ku kwagala kwa Katonda, kubanga Katonda ekyo ky'ayagala era ky'asanyukira, kubanga mu kwagala kwa Katonda tujja kutegeera emboozi oba ekyama eky'obulokozi. Obulokozi obwo bwe nkusabira ggwe nange olw'ekisa kya Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Mukama omulungi tukwebaza kubanga oyogedde gye tuli era otuyigiriza. Mukama Katonda waffe otugambye nti twagalane, leka twagale baliraanwa baffe. Mukama eyo purinsipo ya ggulu. Ffe ng'abaana b'abantu oluusi bannaffe batunyiiza ntitwagala na kutabagana nabo, naye ayi Mukama Katonda waffe tusaba ggwe otutabaganye mu kwagala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.